emyezi giri egyasooka tuli wano bafuddeyo 20 baweze 203 Doctor already 203 abakafa mu ggwanga Uganda kale olaba kitiisa nnyo bangi naye ate nga abalwadde amalwaliro gatugambye ansuubire nti walabye aba media eggulo bwe mwegasse njagala kubeebaza kwegatta mwenna ne mutulaga nti ekintu kya covid kikulu fe ababadde batakitya tugamba kikwata balala leero twabalabye nga aba media bazze bulungi nnyo ne beegatta ne bamala sawa y'amawulire kumpi yonna nga tuli ku topiki ey'emu kati mwebale mbeebaza naawe nakuwulidde edda obwedda nga naawe okubiriza naye ate ekibi otukubiriza toyina ddagala eddagala lyo katubabuulira ekituufu eddagala lya virus batandise okunoonya vaccine naye era vaccine si ddagala vaccine yakugaana oli atannalwala n'atalwala okitegeera eddagala lya virus libadde likyabuze n'okutuuka kati n'olwekyo tufube nnyo kwekuuma kyekikulu naaba mu ngalo yambala kakoko ebyo batugamba distance pate ziveeko political rallies ziveeku bana ng'olina akalulu aka kamu ne bw'onoogana ne bw'onoolwana ne bw'onookuba abasirikale era okyalina akalulu kamubumeka kamu situkanga 14 ogenda olonde gweyagala situka kusimanye ennaku ziringa 4 olonde levels zonna naye ogenda wali okutandika okuwoggana okulwana okutestia gasi n'obulwadde ebyokuwoggana tetwandibiganye binyuma nnyo naffe twaliko abato tetujja kulimba saawa eno siyinza genda ku kivulu kya politics naye nze nabiraba awedda gwe gusoose oba oli awo oyagala otuukeeyo owulirize buli politician ajja ojja kulwalirayo katono nnyo sikyasanyu Doctor kuba nti tulabyeko breakthroughs mu mbeera eno ey'ebirwadde ebibiri HIV ne COVID-19 nti tulabawo essuubi nti vaccine wadde tetunakufuna ddagala lyennyini naye vaccine zitandise okuvaayo okulabika kirungi nnyo naffe ffennyini abasawo abaffe babadde bakola era balina ideas balina we batuuse naye ze zivudde mu nsi endala batandise ozitunda eza Pfizer abantu bazigula ne bawaako mu America twalabye bawa abazeeyi batandikidde kuba actually basawo sooke basawo naffe tukkiriza kubanga omusawo bwakuvaako ate ani anaalabirira abaddako abo baba basooka abazeeyi kubanga nabo balwala nnyo bakwata bubi then naye nga plan kuwa buli muntu kubanga buno obulwadde tebulina we bukoma ffenna butukwata n'abaana bato bakwata ne babebi buyinza bakwata n'olwekyo kirungi nnyo nti lirabise naye nalyo lya muwendo kikyali lya muwendo ebbeeyi oba binakka simanyi netuba nti buli omu n'ensi esobola otugulira ffenna ffe tetuli miliyoni 44 zedoozi ezo zotegedde 44 ate simanyi oba eri emu ekyo tebannaba kiyitiramu bulungi ayinza ogaa nti emu wiikendi nga abaana bato boolaba babeera ne kakaadi no mu America n'alabyeko nti abasoose okujja okufuna doozi esooka wanayita wenaku ndowooza zijja kubanga 15 ate balina okudda doozi zandibanga ziwerako zisingawo kwemu kisoboka ate nga za bbeeyi kati katusabe actually nti linaalabika naye nga nze omusawo nja kubuulira okuva edda virus zatulema olaba HIV AIDS emyaka emeka nga tulina sirimu naye okuba nti kati batandika butandisi okutugamba nti vaccine erabise naye tetunnabagirabako tujja kumala kulaba bwekola virus zaali zabalema okuva edda bacteria biki ebirala virus bazifuna polio ng'oyo bamufunira n'atuva mu maaso measles n'atuva mu maaso naye viruses nesenyiga flu mu America eyo batawaana naye olwa weather yaabwe ffe tuli bulungiko wano empewo teyitiriza yes n'olwekyo tusabe busabi nti leero banaagifuna kubanga leero yeetaagisa nnyo obulamu bukyuse
economies zigwa economies zifa mu nsi yonna tunakola tutyafe nga Uganda okwongera okweyimirizaawo ng'abantu baffe bafa ubeera n'omukozi gwatendeka obulungi mu kampuni kakati oli yabadde chairman gwe nasuusa okwogerako mwami Kitaka yamanyi kampuni gyeraga yabimanyi byonna yabavuddeko okiraba abantu betwetaaga ennyo abakozi abali experienced ne babafaako abasawo ne babafaako kwega abantu betwetaaga mu ggwanga ku ssaawa eno ate ng'obuli awo bagenda nnyo kati nakyo kizibu n'economy nebeera bubi naye kubigatta awamu nze mbadde nkola ne Global Fund nga nze njikulira wano mu Uganda tuleeta ssente nga tuwa obulwadde HIV AIDS malaria ne TB kyokka tubadde tulaba ennaku nti endwadde zaffe ate zetufokasinzeeko covid ate zireetedde ebizibu waaliwo lockdown abantu baffe tebalina bebanona ddagala ate owa siriimu toyina kuyisaawo lunaku nga gwe tewamize piiru yeeyo nga bagiyita kiteeka okuba nti oteeka okufuna eddagala lyo naye nga buli kimu kisibe abasawo nabo obaoliawo tebaliyo mu ddwaliro naye kwegala twasala magezi covid tekosezza bulamu bwokka oba tekosezza bizinesi zokka naye ate n'erudde eri systems ne badde bigenda mu maaso entegeke zibadde zigenda mu maaso ng'ezo zoyogeddeko okujjanjaba abalwadde nabo bakoseddwa mu mbeera bakoseddwa bubi nnyo nnyo abakyala abazaala bakoseddwa talina bwatuuka abaana abasomi learners embeera si nnyangu n'akamu si nnyangu okay atulaba ku Soul TV program the dialogue egenda maaso tuli ne Dr. Maggie Kigozi tumulese abeereko ensonga za mulungula olw'okubeera nti kisooka senior citizen atuulira ddala ku lukiiko olw'abakadde abeebuuzibwako ekyokubiri consultant mu ngeri era mu ngeri ez'enjawulo mu by'obusawo mutendeke erudde no mu business consultant so gwe tuli naye tulabe ng'ensonga zino tuzogerako naye ekikulu ayogedde ku nsonga ya doses eza vaccine ezalagiziddwa okuva ebweru okujja wano Uganda. Prime Minister yategezeza nti ziri doses nga miliyoni nga 5 awo naye tujjukire nti bannayuganda tuli miliyoni 44 kunuukiriza miliyoni 45 ekitegeeza nti kyandibanga tekijja tubeera kyangu wadde batugambye nti tuzisuubire nga mu mwezi ogwokusatu sirowooza nti kisoboka okuba nti buli munnayuganda ajja kubanga zisobola okutuuka ku buli munnayuganda ne mu myezi 6 egisooka nga zimaze okutuuka wano so ndowooza teeka okusinziira okutegeeza bannayuganda nti okwekuuma kyekijja okuba ekisinga obukulu okusinga okulowooleza muli nti kasita tutegedde nti vaccine yiye ejja ate tulegeze masiki tulekerawo okuzambala tutandike okugenda mu crowds nga boyogedde ndowooza kikulu nnyo ensonga eyo yakukatiriza tugibireko ddala dokita kigambo kimu kyokka tugiveeko yes crowds ate nga kakati tulina crowds ezaffe eza family tubadde tutera definitely fe zenina abazzukulu tuweera n'ekikomi tusingawo n'obungi tugendeyo wa muganda wange ku faamu oke wanene wagazi naye era ojja kusanga nti olina abantu botobeera nabo buli lunaku beewale tuffe tujja kugendayo naawe togendayo bya family katubiveeko ekirala crowds zibeera ne mu church bwe baba church teyetegese bulungi nga bwe bagigamba SOPs nayo gireke kasita ku TV kwe bali ffe wano ku Salt tubeerako bulungi byonna bibeera ku TV live bimalire ku TV osabe bulungi ne banno ebifo ebirala ebbaala zetubadde tusaba ffe nga abayimbi mutabani wange muyimbi ndoza navyo mumanyi tubadde tusaba nti tetukola tuli baavu batugulirewoko naye bakyeremye nga babatunula naye nga kyetusaba naffe batuwe SOPs agaye nti oba tukirizibwa abantu abiri webityo nabo abantu bakoleko naye at the moment bali bubi nnyo oba omwenge gwe bagobawo kubanga omuntu anywedde omwenge muzibu controllinga so omwenge basobola okugugoba okugugaana okugenda mu concert concert nebeerawo
nga teyina mwenge concert nebeerawo under SOPs. Yes. Actually ndowooza ye community emu ezinyigiriziddwa ennyo okusingira ddala eyo entertainment industry yemu kwezi ezinyigiriziddwa ennyo mu nsonga eno ya COVID-19 kuba kati ndowooza bagenda myezi 8 oba 9 tebakola. Anyway nenge ebintu bino si kyamuyimbi yekka nga bw'oyogedde kibeerako n'abalala abatambulizaawo obulamu mu nsonga eyo kuba ndowooza nti concert bwetegekebwa oba ya gospel oba ya nnyimba zonna oba ki mubeeramu abafunamu bangi livelihood zaabwe zibadde zidependinga ku ezo concert ye bayita value chain mubeera wa concert nga gwogenda kuyimba oyinza okubeera ne band namba bandi aba posters you know abakola ebintu bingi nnyo abazinyi nabo babadde bayimiridde twawulidde nga ne Nandu Jamu ali mu luyimba olugamba nti muzeeyi tute kale bizibu babadde n'ebizibu bingi ezo nazo tuyinza okugira nga tuzireka okujjawo nga batuwadde SOPs ezo ate nga tuzikutte bulungi ne tuziwuliriza. Then ebya politics kati kwa tuli mu kiseera kya kulonda twayagala nnyo okuwulira omuntu oyagala okulaga ti alina support naye wonoosinga okugiragira weewandiise kikisooka oyina ndagamuntu kyakubiri bw'oba tobiina ne bono ojja kulaga nti omwagala naye nga tekijja muyamba naye ebyo bw'oba obiina making sure 14th January tijoli osulamu olonda oyagala awujja kubanga okimukoledde kyoyagala omukolera. Alright, Dr. Ndowooza tugende ddala ku nsonga yennyini gy'okonyeko ebyobufuzi. Tuli mu kaseera ka byabufuzi akatali kangu wakati mu okusomozebwa kuno okw'ekirwadde kya COVID-19 naye okusikumuguwa kukweyongedde. Nkuyisa olw'okubeera nti ekifo kyo ne position yo osobola okulungamya osobola okubaako kyoyogera ate n'okukumaakuma. Toli concerned nti embeera eno tetambudde bulungi amaloboozi agavaayo n'obutakkaanya mu ggwanga Uganda mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Are you not concerned? I am very, very concerned. Kinalabanga 18 ne 19 ne 19 nze nga munnayuganda abaddewo wano emyaka emingi nnyo sikirabangako. Sikirabangako wabangawo abamagye ne beekyanga abaamiini ne battayo omu babiri ne bwe beebityo naye kino eky'abantu bali 54 people abo be baafa then ne waliwo abali injured ne wabaawo ab'amaduuka agateekwa okuggala nga baabaluutinga ne wabeerawo ab'obutale abafiirwa ebintu byabwe abakyala this was bad. It was bad. Tetukirabangako ekituuka ku level eyo era tetwandyagadde kuddayo kukiraba abantu baffe abaana baffe abaana ne baziikibwa nange ng'ekyo kizibu nnyo nga baziikibwa lwaki lwa byabufuzi naye nedda tekyandibadde bwe kityo. Bamaama nabo mbanenya ne bataata kubanga mu rallies ezo ndabamu abaana abato wabatadde otya okuveeka wabakkiriza nti genda ewali eyo tiyagasi naki tuwulidde sides zombi byezoogera. Side ey'abapoliticians betaaga okubuulira electorate abalonzi kutuukirira abantu bababuulire kiki kyebaagala obakolera bababuulire kiki ekyo kyensinga okuwulira gavumenti kyetabakoledde enguudo biki basobole okubalonda kuba buli omu ayagala afuna akalulu ekyo kyo tukitegedde. Babeera ne program kakati bano aba electoral commission bagamba programu teriimu kubeera wakati mu kibuga teriimu kugenda mu butale kuyita ku main road kaga program yo yabaweebwa naye ate bo bafiiringa nti abantu abo bandyagadde batuukirira kale ne baba nti awo okulwana ne poliisi ne kutandika okubagaana okugenda gye bata simanyi bo bagamba nti badde bateeka okuyitayo naye electoral commission egamba yetegeka wawe bayita nti tebandiyiseeyo. Twagala tubasabe ku mwembi muterezeemu
ekibuga tukimanyi temusaana kuyitamu kuba bizinesi zifa. Abantu bamanyi okukozesa excuse eyokuba nti bagoberera politician naye nga wakati awo bakolawo bye baagala. Mulimu ebirala ebiyitiramu. Ate ne bitta bizinesi z'abannammwe abali mu butale, abali ku main road ey'ekibuga ne kitaba nakyo kirungi. Kati twandibadde twefuga, twandibadde tutegeeragana. Wawe oteekwa okuyita ne wawe ototeekwa kuyita. N'abantu bono n'ogezaako bategeeza manyi bizibu okufuna radio time, okufuna posters, okutumyayo abamemba bo abamu tebalina nnyo bamemba bangi, okubatumyayo nti bagambe nti ndi mu kisaawe ky'Egindi naye nga nze mbadde njagala kuyita wano ku Kampala Road oba Jinja Main mbawubireko nyimirire waggulu. Ate naffe banjagala kusaba bannaffe abayasimbyewo nammwe muwe example akantu kano mwandibadde mutuyambako ne mukatunda. Kyewuunyisa Dokita nti simanyi naye olaba bannabyabufuzi abeesimbyewo ng'ali mu bantu aboogereramu nga tayambadde mask. Simanyi message ki awo. Anyway n'ekyogereko kuba message si nnungi kubanga gw'ozza okuwabula gw'obabuulira nti eri gavumenti eriko kati oba bw'obeera wa gavumenti eriko kati gwe weewaana twakola kino twakola kiri naye ate kati kino ky'olaga nga gwe wennyini mask tojambadde gwe wennyini banno tubasabye kubeerako wala. Abamu babadde balungi nnyo tulabanga General Mugisha Muntu abantu be abagamba ye yennyini mask ebeerako n'abantu n'abagamba bannange namwe mwambale mask kirala musembere eyo. Naye kituufu ate nabo kye boogera gavumenti yasuubiza masks tezituuse buli wamu. Mask tezatuuka buli wamu. Ffe wano ab'erubaga twafuna naye bangi ndooza ab'omu byalo eyo gye batuuka bo tezatuukayo. Kati bakoze batya ndooza awo amagezi wandibawadde yadde akatambaala kamala yadde something tungayo kamaterial okateeke ku gundi oleme kufuna kirwadde kino. Kati twandisabye ab'obufuzi bo abeesimbyewo tebasobola kikola. Anyway, tetusobola kubalagira naye tolowooza nti kyandikoze amakulu Dokita abeesimbyewo gye batuuse bwekiba mu busobozi bwabwe nga kisoboka ne bagaba masks mu nkuŋŋaana awo. Simanyi kyandibadde kirungi nnyo naye era nabo bakunyumiza. Ekyo kisobola okutunulirwa ng'okugulirira kisoboka okutunulirwa ng'okugulirira ekyo. Ekya masks si kugulirirwa kyetaagisa. Naye tetunnakirabako. Tetunnakirabako ndowooza ne ssente nnyingi. Kweba buli mask egulanga 2,000. Eggwanga lyonna kizibu nakyo wama. 44 million masks. Ate nabo buvunaanyizibwa bwabwe kuba gavumenti yabasuubiza nti egenda kuwa bannansi masks z'obwereere. Anyway tetusobola banene. Oba obutunzi nalaba aba companies za Uganda bangi bavuddeyo ne batandika okukola masks. N'olwekyo imports ndowooza tezeebadde tezeetaagisa nnyo naye waaliwo ebizibu ku border awo nga corona tukyali muzi lockdown bwekityo waaliwo border nesibira ddala naffe ebintu byaffe ngaffe ab'amakampuni nga nabyo bisibiddwa biri mu ziroole ezo ezaali ziganye okujja naye masks oba oli awo n'amalagala n'ebirala nabyo byalimu ezo ziroole na byonna biri ku border. Naye katusabe busabi naye abantu yogerako tusaba ab'ebyobufuzi ye yennyini ayambale ye then ayogereko n'abantu. Yes osobola okwongeramu nti bannange gavumenti teyabawa nze bwe nabeera mu gavumenti anti wano mu January covid anabaaweddeyo awo basuubiza nti bwe nabeera mu gavumenti bwe munonda ojja kufuna mask ojja nakufuna 2 oba 3 wekaba omu yeba opportunity okulaga ky'onookola naye nga naawe ojambadde towandira banno malusu galimu ki bulwadde. Well, Dokita okusika omugwa kuno mu byobufuzi tekutandise leero kubaddewo ebbanga lyonna era tyagaasi wano yafuuka tyagaasi mu byobufuzi. Mwe ng'abatunulizi era abakadde basobola okubaako kye mwogera kivudde ku ki olw'okuba nti embeera eno
tujja kugenda ne ku ntegeka gye mwaliku ey'okulaba nti wabeerawo okukaanya oba dialogue naye lwaki embeera eno esigadde nga weeri okukaanya kugaanye kiki ekituufu kuba muteeka okuba nga mwakolawo ko research oteeka okuba nga mubimanyimu nti obuzibu buva ono ne wano oba obuzibu bwo twabulabawo tulaba nga obuzibu buva ku ebintu bingi kakati ekisinga ndoozi obukulu be baana abagraduating abayitirivu obungi kubanga mu kimu gavumenti kyeyakola obulungi ennyo kyolina obasiimira ye education eteekawo UPE, USE, ne mu university neziteekawo nekkiriza eza private kubanga ezisinga obungi ziri private abantu ne bakola ki ne bavaayo nga balina empapula ate nga basobola okwerowoleza awo problem weyajjira mu 1989 era gavumenti yasalawo ti ekonome eyaffe ejja kubeera private sector led ejja kubeera ng'eddukanyizibwa banekolera jange era mwena neyagala okuba encouraging wetandikirewo ekintu naye oba oliawo education system yaffe n'abantu ndooza tebakitegeera bulungi twamanyiira okuva edda nedda titufuna emirimu ffe olwavanga mu university mu myaka ejange ng'osanga omulimu gubulinzi ng'oyingira buyingizi kale ekyo kyatusigalamu ffe abazadde omwana bwe wamuwabulanga kyaba asoma ng'oyagala agende mu university tomuwabulako nti agenda ofune skill genda okola ebyamasannyalaze ffenna twetaaga electrician nawano wenyini wentunula mwetaaga electrician wali kubanga soketi eyo njiraba yetaaga ki eyabikola kiri mu ndowooza yaffe ng'abannayuganda nti bwe mala okusoma nteekwa kufuna mulimu ate mulimu mu gavumenti preferable mu gavumenti netusangayo konekwezo ne kampuni njagala kukola mu MTN njagala kukola mu BT n'oba n'ebirowoozo byo wawoona ogufuna kati ekyo kyalwawo nze nga ndi ku Uganda Investment Authority omulimu gwange gwali kubategeeza nti kola business nkulage ne kuba zikoze era gye bali bannayuganda bangi nnyo balina bizinesi zaabwe z'amaanyi nnyo ate nga zikola bulungi nti nabano kale noono yatandika bwatyo examples ezo ne tuzibalaga ku ssaawa eyo ne tuba encouraginga kiki basobola okukola opportunities eza Uganda zirimu bana sector kyeterimu opportunities era ne bazikwata abamu tubadde tetukola bubi bazikwata olaba nga education yali is a priority sector one unfortunately covid agikoze bubi nnyo naye olaba universities makumi nga 3 gali private n'olaba amasomero buli wamu somero liri private kuva ku nursery kutukira ddala kuki ne ku skilling kati vocational colleges nazo zo ziri private gye ziri abo bonna bannayuganda yes osangayo foreign investor akoze kano nakali naye majority ebadde private sector eyaffe eyakuno tubeebaza mwe mwakiraba mu 89 nti ngende nekolera ekyange naye bangi nnyo baasigala bakyanoonya mulimu otandika otya bizinesi ndoozaako tetwakasomesa nnyo mu university naye bw'ovaayo ekiriwo okusoma mu university kikukuwa yes subject yo oba ogimanyi oba okoze oli musomesa oba ogimanyi naye ate ekirala kyekikuwa kwe kwesomesa you know where to get information osobola okwesomesa anything kakati bakugambye titandika business kyesomese either google biki ennaku zino mulimu muli bamulembe temuli nga ffe tuli mu mulembe gwa internet information age otherwise gyebiri genda gundi mubs entrepreneurship center ekuyigiza okukola business si mu nnaku nyingi sigamba koosi ya myaka 2 nnaku 5 zokka Enterprise Uganda bangi nnyo laba oba osobola okusoma NGOs nyingi nnyo zisomesa oyiga okukola business otandike business yo tandika katono ejja kukula
ejja kula. So ogamba nti otugambye nti ekyo kyatusigalamu muri mu kifo ky'okulowooza nti omuntu osobola okwetandikirawo ekikyo n'osaka amagezi n'okikulaakulanya neweeyimirizaawo. Abasinga tulooleza nnyo mu mirimu emitonotono gino egy'omu makampuni amanene ne gavumenti. Wewabudde embiranye eno eriwo kati ne agitation gye tulaba etuuse n'abamu okusalawo bafiire ku street. Mazima kitalo nnyo naye nga kyekyo singa nabo baali nga bannaabwe bakikoze. Bannaabwe bakikoze. It is true. Uganda are very, very successful in so many areas. Ezo tumanyi okuzeerabira. Nova ku kyalo nze nakulira Bweyogere. Kyalo kyange kuliko amaduuka oba 3. Sure. Yes, Bweyogere gwolaba oyo. Kakati it's a city. So osanga abaana abasomye skills zino ng'ataddewo welding. Edduuka ali akola welding omulungi naawe gwoyagala okuteeka mu nzigizo n'amadirisa go lwakuba lwakyasobodde okikola ye yasomesebwako yagenda mu zino vocational colleges n'asobola okikola professionally singa abaffe ba welders betwabanga nabedda abakolanga yes ebintu byaffe nga bibaawo naye nga oba oliawo si bya class ng'ebyakakati n'ogenda ewa Kinyozi kati bwe muli bato temwalaba Kinyozi owaffe owedda owamakansi negirita naye kakati bw'oyingira mu kubanga namulabako oyo wegirita naye kakati kubanga basomye osanga saloni ndabirwamu osanga bitukula covid bamu SOPs weziri obwo bwonna bu business obutonotono kiddwako abayiiya oyo asobodde okuyiiya ate ne bwoba wava mu university omulimu gw'obusomesa ne gubula amagezi genda osomeyo obwa business obutonotono. Dr. Olinga aga nti ekizibu kino kye tulaba mu byobufuzi n'obutakkaanya kiva ku bannansi okubanga tebaategekebwa bulungi mu ndowooza na butya bwe basobola okweyimirizaawo kati balaba nga obaoliawo essuubi teriiyo emirimu egyandibaddewo gye beegwanyiza mitonotono tegibamala y'embeera eyo ya agitation gye tulaba. Tetukinenyeza gavumenti nti teyategeka abantu baayo okumanya n'okuba nga bw'oyogedde nti vocational is the way to go mu mbeera eyo ne entrepreneurship okulaba nti bannansi batondawo obulimu obwabwe. Nze nakola nnyo mu gavumenti naye ekituufu communication tebanungi. Communication ya government tebanungi tebategeeza nnyo bulungi bantu nga kakati media jjo bwe yazzeemu mu covid n'olaba nga ffenna tutidde kubanga kakati omuntu amanyi okucommunicating acommunicates naye ffe first president yakola bulungi wali ku beginning ku time ya lockdown buli wiiki oba buli wiiki 2 ng'atuula naffe n'atunyonnyola obulwadde bwe butuuse naye bwe yabeera busy naye n'abivaako n'abalala mu gavumenti bandibadde basteppinga in ne bayongera otubulira covid ayimidde bw'ati covid yeeyongedde covid naye baagera ne basooka bakola ki ne balaaza omuntu naye mask n'agivaako naye n'amanya ndooza tebiri nabyo n'okunaba mu ngalo nabo twabivaako abasinga banange temubakunaaba mu ngalo nga amazzi weegali sabbuuni waali kaakati kyekimu neki nakino ekya entrepreneurship okutondawo emirimu abantu babeere nga beeyimirizaawo bokka naye okugitondawo gwe olina ogitondawo osooka ne weetunuulira ki kyennina ne weebalamu n'owandiika wansi n'ogamba nze nasoma nako n'okateekawo nakoma mu university nze nakoma mu P7 naawe olina kyomanyi naawe weekyenyumirizeemu nze saasoma naawe kiteekewo kubanga eriyo ebimu abataasoma bakola so much better than abaasoma tebatya nnyo ffe tuba ne risk averseness tutya risk kwegamba nakyo kirina advantage ate njagala bagamba bonna titewali kikugaana kusucceedinga kugenda mu maaso naye weemanye
So omaze okulaba gwe wenyini ng'omuntu yofaanana otya nakyo kateekewo nze ndabika bulungi nze nina smile nnungi kiki ndi mukujjukujju nabyo biteekewo as advantages that is your character kakati otunule assets olina ki eri ajja kuganze bannange nve eno tuli baavu siina kyennina naye omulala ajja kugaa nina emmotoka okiraba emmotoka ekola kyekutwala kukola nedda that's an asset nina ettaka bangi bannayuganda ate ffe abaganda tulina ettaka mu byalo eyo tetutunula nayo mukubanga liri walako nze ninayo ka 10 really onyumiza that's a huge asset nze kyenasooka okukola luli nga nkyakola nnyo kakati sikola nnyo kati ndi fama naye luli nga nkola nnyo nasimba emiti tejeetaaga kubeeraawo buli lunaku nti ozegikeberako tewali agibba tebali interested really yes osimba emiti kati noonya ki kyosobola okukola mu ngeri yo ettaka lyo liyina eyo aseti y'amaanyi toliyina okola olina omulimu mu MTN gula ettaka naawe aseti obeere nayo abakyala mwatuyisangamu abaaso mu culture yaffe nga tetusika temusikira bya bugagga naye kikyuse ndi musanyufu nti kati kikyuse abawala ffe tusika n'okusika n'obeera omusika wa Apollons bambi nga oli mukyala that's something fantastic naye kwegamba n'okusikira ettaka naffe batuwa nze taata yampa nina ettaka yes my father wano wenyini wembeera kitange yeyampaawo yes kakati naako n'okatunulako owa business ng'otandika business yo bw'oba toyina onosobola okugula n'oligula ettaka oba lyeweetaaga mu bizinesi gwe gy'olowoozezza osomye tukitegedde ogenze n'okolayo buno bukoosi obumpi ate ndowooza totandika ate tolinda mulimu kuggwaawo nange obwavu bw'okutandika kampuni etwala time nga tonafuna sente kati togulinda kuggwaawo beera the best at your job tobakkiriza kugoba bizinesi yo bwetitandika okukola obulungi ng'oba siibula ng'obaga nti kale banange nze ŋŋenze naye tobakkiriza kugoba kubanga awaka okyetaaga okulya renti eteeka okusasulibwa omulimu gukole nga bw'otandika ne bizinesi yo bw'oba olina lake nti gw'olina omulimu naye of course betwogerako abanyiivu tebafunanga ku mulimu n'olwekyo balina kutandikira nga batandika ka bizinesi kaabwe katonotono awo communication eyo yeyasoba nze nagezaako nnyo nga nina opportunity nga nkyakola ku UIA nobabuulira opportunities netuwandika projects kweziri ku gundi ku website keberako eriyo obutono ddala bw'osobola okutandikirako yogenda nga ogejja eri enene bw'obadde osangiddwa olina ku ssente projects zo mu Uganda tozimalayo ebyetaagibwa bingi nnyo mu sectors so government singa yakitandikako nga bukyali nesobola okutuusa ku bannansi messages eziwa essuubi nezisomesa nti opportunities zizino ziri wano ne wano ne wali oba oliawo bino byetulaba tebyandibaddewo kyandibadde wano naye batandika kyekituufu naye batandika fairly recently yes ndowooza mu 2000s okubeera serious kuki ku vocational training okubeera serious ku agriculture nakyo kibadde NADS yaliwo NADS ng'esomesa naye ndoza practically ng'ate tekuwa byotandika nabyo naye kati seedlings bazikuwa National Forest Authority nze nagenze bampadde emiti bagikuwa bwerere tolina kyosasula coffee bajja kuwa era bampa zina mother garden bw'ogendayo n'obalaga nti wano wengenda okusimba ngenda kukola bakuwa ebintu abakyala mu saako zaabwe batandise obbawa saako zitandise nazo okukola okwegatta bano Uganda tubadde banafu mu ekyo ndowooza pasiti yaffe ey'edda yatumanyiiza yatukosa n'oteesiga munno tomanya ani ali waani olira agenda okukola ki ani anaakuloga naye waajali bannange ebintu bingi byolina okudiiringa nabyo ebintu bingi naye partnerships kakati nga cooperatives nga SACCOs nga ffe for example ffe tulina kampuni yaffe
tetubakolera sikalango tonsasuza nyina okubabuulira kyetukola tukola busoda bwamwe bubawoomera Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, tulina ne Sting naki n'amazzi byetukola tuli basatu twapatinalinga omwami wange yasookamu bambi bwe yavaawo nze nenziramu tuli basatu tetufaanagana tetuli ba tribe emu tetuli ba ddiini emu ne kampuni etambula kuyimirizaawo kampuni eyo enene bwetyo kale atulaba ku Soul TV program The Dialogue egenda maaso amanyi zetusima Apollo ndine Dr. Maggie Kigozi muna yebuuzibwako consultant ku nsonga za business ate ekirala yatuula ku lukiiko olw'abakadde mu ggwanga Uganda abeebuuzibwako mpozi twogere nti musawo mutendeke mu mbeera eyo twogera ku biriwo kati mu ggwanga Uganda n'embeera y'ebyobufuzi erabika okubanga tebadde nyangu tubuuzaayo ennaku mbale ndowooza ziringa 27 kati tuke ku lunaku lw'okulonda naye we twogerera enkalu ekyaliwo wakati w'abeesimbyewo n'ab'ebyokwerinda kwotadde n'akakiiko k'okulonda tewanaawa kubeerawo kukaanya ekireetawo obweraliikirivu nti oboolyawo akalulu kandibanga tekajja kuba ka mirembe ate bwe katabeera ka mirembe n'ebiseera byaffe by'omu maaso byandibanga tebisobola kubeera bya mirembe tusaze magezi ki mu nsonga eyo abakugu nga bano bandituyambako nti singa tukola bwe tuti kyandibadde kibeera bwe kiti kirungi amanyi ze tusima Apollo kulwa jole atwine katugende mukumulamu bwe tukomawo awo tutandikira tukyali ne Dr. Maggie Kigozi program The Dialogue. Soul Television, Femunyo. So you think like a champion? You believe you're a champion? You play like a champion. Catch ESPN on GoTV Max. Akakiiko k'ebyokulonda kategeeza abalonzi nti okulonda abantu abeesimbye ku bifo eby'enjawulo kwa kubaayo ku nnaku zino wammanga okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti kwa kubaayo ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 okulonda abakulembeze b'ebibuga n'obukiiko bwa disitulikiti ba Lord Mayor, ba Mayor, ba ssentebe ne ba kansala kwa kubaayo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January 2021 okulonda ba ssentebe ba zi municipality n'aba division z'ebibuga ko ne ba kansala kwa kubaayo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January 2021 okulonda ba ssentebe b'amagombolola obubuga ne ba ssentebe ba municipal division ko ne ba kansala kwa kubaayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa February 2021 buli muntu yenna ng'erinnya lyo lirabikira ku lukalala lw'abalonzi ojja kukkirizibwa okulonda buli muntu yenna anaagenda okulonda osabibwa okujja ng'oyambadde masiki ng'onaabye mu ngalo ate weewa amabanga okusobola okutaatira endwadde ya COVID-19 okusaasaana akakiiko k'ebyokulonda kasaba abalonzi okujja mu bungi okwetaba mu kulonda abakulembeze. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Soul Television, Femunyo. Tuli ku Soul TV butelevu program The Dialogue tuyingidde essaawa ey'okubiri tukwaniriza okuva mu kuwummulamu okwo amayenze tusiima Apollo ndine Dr. Margaret Kigozi consultant ku nsonga za business ate medical doctor by profession songa ate mpozi njogere n'ekyokubeera nti yeebuuzibwako atuula ku forum ey'abakadde mu ggwanga Uganda twogera ku mbeera eriwo n'okusika omuguwa okulabiseewo mu nsonga
siza byabufuzi byokka naye bannayuganda abamu actually bavayo ne baga nti bo banyiivu. Okimanyi Doctor, waliwo community emu eyenyumiriza oba eyeyogerako nti bo banyiivu ffe tuli banyiivu mu ggwanga Uganda. Really? Tubadde ku nsonga eyo yennyini ng'ogamba nti communication teyali nungi wakati wa gavumenti ne bannansi okulaba nti bannansi bategeera ki ekyokukola. Tutuusewa mu nsonga eyo, are you contented with the level of engagement government engeri gyetuusiza obaka ku bannansi okutegeera ensonga eno? Kuba tulaba nga kyeyongera bweyongezi. Ogambye nti mu ntandikwa wali ogambye nti kiwalabako oba ekyali mu ggwanga Uganda ennaku z'omwezi 18 ne 19 Novemba tokirabangako. Ekitegeeza nti obusungu n'obunyiivu mu bannayuganda n'obuswandi bweyongera bweyongezi. Yes, nali sikirabangako ekituukaawo. Control ne losingibwa totally. Opportunities ne zituukawo ez'abasobu nabo okwenyigira muli abazze really okubba obubbi nabo ne bafuna akakisa okufunira opportunity n'oyagala okulwana okuba abantu naye nga ali free okuba omuntu yenna ayitawo. Kyali kitalo nnyo naye nga bwe tugambye communication eri okuba nti opportunities weziri abantu bakyanoonya nnyo omulimu guli oguli traditional. Tebannaba kukyuka kulaba nti opportunities weziri ez'okwekolera egigyo. Nga bwe tulabye really example emu ey'omuntu kati ate bo gwe balowooza nti bagoberera. Omwami Bobi Wine nze nga bwe muyita mutabani wange muyimbi bwe tubeera mu sekta yaffe ey'abayimbi kati nga ze mu politics ye we yatuuka through his own initiative. N'atuuka okuba nti muyimbi among absolutely the top. Ekyo kimu si kyangu. Ekyokubiri n'atutunula nsobola kukikozesa ki n'afuna beach ejjula ku weekendi abasanyuka bagendayo tekawo eryato nebikyennyanja ne balya n'asobola okwezimba amaka ge n'asobola okwezimba ofiisi ye n'abeera abakola naye bangi. That is the Uganda we really wanted to put in place for everybody. Kwegamba buli muntu afune amanye nti akakisa weekali. Tewali kikugaana kukola nga ye bwakoze. Sigamba nti yalina advantages nyingi wa mu ghetto naye yasobola okusoma n'atuuka ne mu university nayo n'agimala n'asobola okukola ki okwesimbawo parliament. So that is a very good example of the initiative a Ugandan can take. Si yekka mu business fe tubalaba bangi bakola kino abalala batuta obuntu bwa batata baabwe bwe balekaseewo ne babukuza abatandika ne humble beginnings ne bamalirizanga nga bavuddeyo. A good examples Samona Movit wawulira story mutuusa abakozi b'ebizigo abo Samona yatuwa story ye ekoloraawo tubunyumiza bwe yatundako ku kyayi bwe yakolako ku Rolex bwe yasukumako ku kigaali naye nga maama we jjajja we yakolanga akazigo kali kazigo kemmanyika habo abantu bonna kebettanira naga nti kan building ku kano kati employing thousands of people. Buntu bwe ne Kenya uja kasanga mu supermarkets nga mwekali. So it is possible. It is possible. The climate was weri ekukiriza kubanga ebintu bibadde tebikyatwalibwa twatya nnyo okubitwalako. Dr. Lindako bw'oyogera ku kyokubeera nti environment ne climate nti weeri esobozesa abantu okutandika business oba okubaako kye beetandikira ne beeyimirizaawo ate ne basobola n'okuwa bannaabwe emirimu ne bathrivinga
kirika akabuuza kuba bimwe bizibyogerwa ne bana byabufuzi nga baze babyogera nti mu Uganda environment mbi emisolo government teyamba tewa subsidies oba teyamba ku banansi which actually chososo okugera ku alint communication n'okulaga government elaga abantu opportunities weziri nti tekikoleddwa bulungi then simanya atawo tekibeera tuwera contradiction awo bogamba nti environment nungi bano bokonyeko abasobodde okubaako bye beekolera and those special a few cases ezigwa obugwi they are not few they are not few bangi bannayuganda bakola olowooza bava baleka amaka gaabwe buli ku makya ne bagenda nga tebalina kye bagenda kukolayo bakola batandikiddewo ebyabwe abalina emirimu bagiina ate bannayuganda tukola abantu batwagala osanga nga ne kampuni ennene etutte munnayuganda okuva wano agenda akulire MTN e Botswana for example Uganda Telecom yamujja wano nemutwala okukulira ekitundu kyabwe Zambia kwa tuyina abo amabanka notunulira nga centenary yaffe ya Uganda laba wetuuse ani agikulira mami kasi before Kaguguba Uganda. So we have the excellence. Okay. Jebali. Abo toina na kibuzo. Neyo level nene. Naye kale nabo bakuwa gundi n'otunula n'oganti if Kase can do it. Can do it, I can do it too. N'omutunulira bayava simanyi family history ye. Naye nabajatuuse. Yasoma busomi ngansi. Fenna manyi twava Makerere. Tetulina walala we twasomera wano abo gy'osomedde naffe gye twasomera naye ne batuuka ku point eyo abo tubaleke then kirira abatandisa amasomero gaabwe abatandise ziyuga chiki zispia motors nabo partner wange mwami Nzeyi ayina hot loaf ayina ebintu bingi nnyo hoteri okay oyo toyinza kumugamba nti ye yava walala no munnayuganda era ne Makerere yalinyayo yes kwegamba opportunities ajja nti gavumenti egezezaako kuleetera amasanyalaze eyinza obutawogana nnyo nti owange amasanyalaze gaagano tandika okole naye that's what it means kuba nti gweotandise bizinesi yo gweolina okubinoonyayo biri luddawa gavumenti yateekawo institutions Uganda Investment Authority era bw'ogamba nti taxes bannayuganda babawa taxes z'amaanyi nnyo okusinga ze bawa abagwira si kituufu banaye taxes ffe tuziteekawo bapaalamenti bammwe be mulonda ne mubaweereza muli be baziteekawo oyinza okulowooza parliamentarian wo tiyatuuse mu parliament n'agamba aba foreigners bo basasule katono bo bafune incentives bannayuganda baleme kufuna tekisoboka tasobola nakikiriza Rebecca Kadaga yizo kiyisa tasobola kubanga sigwe kiri amateeka gali client investor afuna kino asasula omusolo bweguti investor taliko langi taliko wava ate asinga obuugi wano mu Uganda munnayuganda beba investor gwe lwakuba oluusi teweebala nti oli investor tokikiriza naye ng'oli investor kotaddemu akasenteko oyagala kukola magoba that makes you an investor. Era incentives zonna nga bwe ziri government bweziwa nawe teeko zikuwa URA yezirabirira ziyita taxes. Juzi Dr. Twachazaako wano omukungu kuva mu kitongole kya URA yatutegeeza nti bannayuganda endowooza eno eyoga nti emisolo oba subsidies zidde eri abagwira nti abagwira bo ekibayamba bategeka bulungi empapula zaabwe ne records zaabwe nekibayamba n'oku exploitinga bu opportunities obutono bu subsidies obutono bubeerayo nti munnayuganda ogenda okunoonya okulaga butya bwategese bizinesi ye ogenda okwekanga obaoliawo ne records tazirina abamu tebakeepinga records receipts tebazikeepinga batunda bakola kiwabo bagula bwe bityo nti ne information
bana investors abava ebweru bo bafaayo nnyo ne bamanya ne beetegereza bulungi ebiri mu misolo ne bamaliriza nga bo bafunyeemu basasudde emisolo emitono obuudo n'otusinga ffe basasudde emisolo awo kituufu ekyakuba nti tetusomye tetwebuuziza ate nga ab'okwebuuza abako bangi nnyo ne URA yennyini ejja n'ebasomesa n'ebayitiramu n'omanya kakati nga agriculture kumpi tekuli musolo at all ku bintu ebisinga obungi otuukira okusasula omusolo nga gwe wennyini company ekoze profit awo n'osasula kanzireyo ku faamu yange kanzireyo ku faamu yange zennima omusolo gwokka gwe bansaba ku ssaawa eno kubanga ekyali nto ya myaka ena kofi yakatandika okuteekako emiti gikyali mito emiyembe nafunye emiyembe mingi nnyo emiyembe gyakatandika n'olwekyo siina na profit gyendi awo gyembagamba naye ebitabo byoyogeddeko bikulu buli kyokozesezza buli kyo obuwandiika ku keeping accounts simple tekitegeeza nti gwe twandiise kakati oba omuntu wa wansi si tebiri nti auditor price waterhouse no wandiika nataddemu sente bweziti nafunye bweziti nentunda nenzizaamu zino ebyo bye baagala okulaba then ne bakulaba nti bambi ifaamu eno nto tenatandika kukola sente no tebasobola kyetusasula nti pay as you earn omukozi oyo ye musasulira pay as you earn eyo gisasulira ye problem yaffe waliwo ebitundu bye baatuteerawo gye nakolanga Uganda Investment Authority nga ffe URA etutuula nayo one stop center eryawo URA registration taka visa immigration bonna batuulaawo kwegagwe bw'oyingira nga investor ate oli investor ku size yonna tulina SME department bayina manyi navaayo mu 2011 naye era buli kiseera ngamba tu munsonyiwe sikyaliyo naye abaliyo one stop center bweri waliwo ne SME department gendayo weebuuze investment authority eyo ndowooza bwe bunafu bwaffe gabannansi tugitunuulira nnyo nga ekwata ku bamusiga nsimbi abagwira bwe tugitundoza kiviiramu n'obutagendayo ku exploiting opportunities eziriyo n'okubeebuuzaako bamanyi bingi oyagala partner bajja mu kufuna oyagala ttaka bajja kunoonyezaako bamaking sure nti ettaka ly'ogula teririiko ki bukwakuliza omanye ettaka mu Uganda zibu nnyo yes bajja kubogenda mu land office bacekinge bakuyambeko kakasa nti ettaka teririiko bukwakuliza lyogula lituufu oleme gula mpewo nga bagamba yes kale gye bali ffe gye tuli abo gye bali aba UIA export board oyagala kutunda bintu byo wabweru omanyi nti webali gye bali kati government yabakuteerawo operation wealth creation eyo nayo ennaku zino weeri egaba ensigo ekuyambako mu ngeri nyingi nnyo twerabira ne district zaffe bannange district eriko district agriculture officer eriko district veterinary officer forestry officer naye gyali genda omwebuuzeeko mulimo gwe atuulaawo n'alera engalo bw'otogenda naye nga gye tuli eyo atuula mu office talaba bamutuukirira naye nga obwetaavu gye buli kugulawo obwetaavu bw'amaanyi nnyo nze bwe mbatuukirira bayanguwa so kyandiba nti ffe bannansi ffe tutafuddeeyo nnyo ffe tutafubye nnyo ku exploit okukozesa emikisa egiriwo n'entegeka zonna eziriwo ne tumaliriza nga tugamba nti tebikoze kyekyo kyennyini opportunities weziri n'ekya skilling gye twatandikiddeko vocational kaakati bwe mweteeka mu gurupu yammwe nga mwagala basomesa waliwo skilling oyo gwe bayita skilling Uganda ensi yonna yeetooloddwa banoonyeza bu vocational colleges obubaddeyo ne babuteekamu amaanyi ffe nga PSFU Private Sector Foundation ne batuwa essente tusomesezza tulina sekta yaffe esomesa skills development facility esomesa kasita mubeera nti mwe mwetegese mu gurupu yammwe ejja kubanoonyeza abasomesa ani asobola okusomesa kyemwetaaga nalabye abakyala be Dokolo
abakola shea butter tebamukola shea butter waabwe mulungi nnyo bwesiiga kula lyeri mu West Nile eri wala naye kale baatuuseeyo ne basomesa aba shea butter ne babateeka mu cooperative mwegatte bwe mbeera awamu mubeera b'amaanyi mulina n'engeri gye musonda obusente bwammwe n'osobola okwekolerayo akantu okwongera mu bizinesi yo ekagamba babaddeyo abo babadde ba Uganda Women Entrepreneurs nga basomesa abakyala eddokolo okiraba abo kale ogwabaddaga nti omuntu wa wansi ye atuukiddwako mpola mpola naye bannanga okwerwanako gw'oli ludda wa gy'okaabira ebyo bituuseeko binoonyeza naye obeera eri gamba tewali kyakkola n'ennaku n'ekutta naye nga byekola Dokita ngenda kukuzayo katono kuba wakulira ekitongole ekyo ekya Uganda Investment Authority ebbanga waliwo ebyogerwa ku nsonga y'ettaka kuba twogedde ku nsonga y'ettaka nti abagwira bebafuna chance bebaweebwa omukisa gw'okufuna chance okuzimba amakolero biki ebyo bwe bityo embeera eyo endowooza eyo naye weeri ate byebimu actually abatulaba bino byetwogerako byebimu ebireetera abantu bannayuganda abamu okutuuka okwetuuma n'erinnya nti bo banyiivu okitegeera oba oliawo nga tebamanyi eriyo nebinyiiza abayaayi ebyo wetubadde tonnabakubyongerako ebiruma abayaayi ebiruma abayaayi kyokka abayimbi yes ekintu ekyo ettaka ani alifuna mwasalawo okuliwa abagwira kaakati ettaka ligabibwa litya ffe twatandika ku Namanve Industrial Park ne tulaba sekita kyenkulu ennyo Uganda ze yeetaaga agro processing namba emu tulina bino kofi biki naye tewali abyongerako muwendo kati gwe bw'ojja ng'oyagala kwongera muwendo ku bintu ebyo mu park season eza government ate kati zigenda zeeyongera obungi tulina Namanve Luzira twamujjuza takyaliwo naye tusuubira nti prison bw'eba evuddewo eyo neebeera industry area ne mwongera okufuna ettaka abaagala okukola amakolero naye ne tulondamu priority sectors agro processing ne ICT awo ettaka nga lya bwereere abajja nga bali mu agro processing nga omukyala akola Victoria Seeds akola ayonja nsigo yafuna ettaka lya bwereere aba agro processing bonna lya bwereere aba ICT oligenda kukola bwe bityo abo bonna nga lya bwereere then abalala nga era lya muwendo musaamusaamu okugula eka emu nze we nabeererayo ati kati kyeyongedde nnyo kyalinga 500 million bitano okufuna AKM naye nga ffe tugikuwaku 800 million lunana ng'ofunye ate liisi kubanga naddala abagwira munnayuganda osobola okugula outright omugwira akkirizibwa kufuna liisi ya myaka oba 49 oba 99 ye maximum awo nga lituddira kagamba era taaliteeke ku nnyonyi n'alitwala ekyo kyekisooka ekyokubiri liisi bweggwako likomawo lyaffe naye nga okusasula tekwalimu njawulo nti foreigner asasula kinene kitono okusinga munnayuganda pozi kugamba nti waba baba ne ssente nyingi ne babeera ne projects nnene awo ne balabika nti babeera visible naye nga nezaffe mweziri nyingi nnyo so ekyokugaa nti abagwira be baweebwa ettaka babatandikawo amakolero kiri nti baweebwa liisi tewali mugwira aweebwa ttaka eva lyaffe lisigala lyaffe ekyo kiri mu constitution ndowooza munansi ye ateekwa kugula munansi kakati nga 5 ebitaano tebiri mu mpaaka twakendeeza nga twagala bainvesita bajje ate kakati ne tubawaabo ku 80 million 80 awo nga nze gyendi kakati sijja kulimba nti manyi bwe bitambula kati naye 80 bonna na Uganda ba foreigner tetwawula ekikulu nti investor taliwa kwawulibwa kasita investor ajja mu Uganda emirimu gibeera wano emisolo gibeera wano n'oli ow'ebweru tumwaniriza munna Uganda ye tumwagala nnyo ye waffe
Ekitegeeza tewaliyo mu parks tewaliyo ttaka lya bwereere kyentegedde either it is lease kinyonyole bulungi okay okuba nti oguze ogula ebyo gwenga Munnayuganda osobola okugula naye owebweru tasobola kugula afuna lease then ekyokubiri sectors zetwalaba nti tuzaagala nnyo ne zibeera nga za bwereere ne Munnayuganda n'omugwira bw'oba ogenda kukola instant coffee banaye nga tukwagala kachayi jangu ssebo obeera obula kumufukamirira oba Munnayuganda ba foreign investor yenna ajje kubanga ekintu mumuwali abwerera oyo oyitumu anti agro processing ayongedde value ku agriculture byobulimi kakati ng'ow'amata agenda okukola powder milk agenda okukola yogurt agenda okukola ice cream adinze value tumuwa yabwerera twamuwanga zijja kuboogerera kati ojja kubayita yogere nawo nga bwe bali kati so kwekiva ekyo ekyokuba nti abagwira bafuna ettaka eryobwerere kwekiva okwo kuba bw'ajjanga mugwira ekitegeeza bw'ajjanga mugwira ng'agenda kuinvestinga mu agro processing kitegeeza nti aba agenda kufuna eryobwerere abatagenda kusasula alright tuli ku Sol TV bwe tuliina gavumenti teyina ttaka buli wamu kakati bweribanga liryo investor alina kugula bwe tojja muwa ttaka lyo lya bwereere oba nze ng'owa gavumenti sobola kugula ttaka lyo ate ndiwe investor kakati ago amataka amanene aga agriculture ne bw'aba mugwira oba Munnayuganda oteesa ne nannyini bw'aba akuguza fe we tujjiramu okuyamba kwe kumakinga sure nti title agiina takulimba takutunza byoya byanswa ne tuli checkinga bulungi price ne tulaba nti yeyo oba owulira nti bakusedde ne tulaba government surveyor na kitunulamu n'olifuna ettaka then bw'obeera foreign era oyo alikuziguzizza asigala nga yennanyini naye akuwa liisi Oli ku Sol TV program the dialogue egenda maaso amanyi nze tusima Apollo tuli ne Dr. Margaret Kigozi abangi gwe mumanyi nga Dr. Maggie Kigozi munabyanfuna muna business ate yebuuzibwako ku nsonga za business yakulembera ebitongole ebyenjawulo mu gavumenti yaweereza olwaleero agamba nti yaddayo kati ali ku faamu ye n'okulabirira bizinesi ze ez'enjawulo naye tetusobola kwerabira nti y'omu kubatuulako olukiiko olw'abakadde the elders forum abakadde baffe abeebuuzibwako kyekimuleese ekyaleero tumulungule ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso ng'akaleega bica kalabiseewo si mu byabufuzi byokka naye ne mu bantu baffe aba bulijjo population abantu aba bulijjo mulimu obutali bumativu n'obumulumulu obuulyawo buteeka okugonjoolwa abantu beemulugunya nti obuulyawo tebaweereddwa mukisa okulaba nti nabo bafuna ku keeki ey'eggwanga n'abamu mu byobufuzi bagamba nti waliwo okunyigirizibwa okwenjawulo gavumenti tefuddeyo ku bantu baayo opportunities teziweereddwa bannansi obaolyawo abagwira be bafunye opportunities ate nga ne kireka bannansi nga babundabunda mu nsi yaabwe ezo z'ensonga zetugezaako okumulungula tujjukire nti tuli mu kiseera ekyakalulu ebigambo bingi bannabyabufuzi ebweru bye boogera bingi ndowooza kibadde kyetaagisa oboolyawo tufune amaloboozi bwe gati tusobole okulaba nti embeera eno ekakkana akalulu tekatufiirako ate ebizibu twalabyeko kyetwalabako ennaku z'omwezi 18 ne 19 Dr. Maggie Kigozi awadde endowooza yagambye nti ekyo takirabangako oboolyawo kyekyongera ekinyusi mu programu eno nti weetaagisa okubeerawo okukakanya amaloboozi weetaagisa okubeerawo okulungamizibwa okw'enjawulo Dr. Neewuunyiza nti ogamba nti opportunities weeziri naye ekirungi nti oyawuddemu nti ne gavumenti nayo tekoze communication nungi okulaba nti bannansi bategera opportunities weziri ate naffe bannansi tetutute effort okulaba nti tunoonya opportunities zino weziri ate tutapingemu opportunities ezo nandyagadde oyongera olambululemu kaawo okwemulugunya kukyaliwo n'obunyiivu bukyaliwo bungi nti gavumenti teyambye nnyo bavubuka okulaba nti bafuna emirimu beebeezaawo ne beeyagalira mu nsi yaabwe
era buli omu kati ayimira kaddala gamba nti abavubuka nze nzize nze ngenda bakolako ebizibu byamwe ngenda bimalawo twandyagadde nnyo buli omu abimalewo yes basuubiza emirimu ndowooza tukimanyi nti tugraduating emitwalo egisukka mu 5 ate bw'ogattako ne vocational ne nurses naki buli mwaka ziyinza okuwera 300,000 kaakati emirimu gyo egijja giri emeka egijja mu makampuni nga ku UIA giyinza okuba nga 100,000, 150,000 ejiyinza okujja mu zi kampuni naye nga ku mulembe guno ogwa covid nabo banyigiriziddwa kubanga ab'ebweru tebazze ab'omu Uganda nabo bakyalindako kulaba gye bigenda abamu banyigiriddwa nnyo kwegamba ate leero omwaka guno gijja kuba na mitono. Otegeeza ki ku mirimu gino emitwalo 15 mu Uganda Investment Authority? Ffe kampuni bwejja etubuulira nti nze ngenda kuteekawo kyuma bwe kiti kijja kukozesa bwe bati neetaaga accountant neetaaga ki eno mu factory ejja kubaayo abantu 3 abanene abo ne bakusuubiza 1,000, 15 nitulyoka tugatta figures ezo n'olaba ate nga kwegamba just ba graduates bali baweze emitwalo 3 kwegamba nga bangi wasigalawo deficit definitely nga weeri n'olwekyo ekyokuba nti abamu kummwe mwina okwetandikirawo mukole bizinesi eyammwe okwebeereramu ku mulembe guno tulabye ng'ebimu binyigiddwa nnyo tourism abadde bakolamu mu mawoteeri muki ate ne bawummuzibwa abo babadde bali bulungi nga balina emirimu gyabwe ne tulaba abamu masomero basomesa bennyini nga nabo tebakola nabo bawummuziddwa abasomesa batulazeeko abamu abeerowooleza abasaakozi yaabwe ne bakola bricks ayina emmotoka n'agenda avuga obwa taxi abasomesa balabisenga obuoli abo babadde n'atunda emiyembe omusomesa omusanga atunda emiyembe ku mutwe gwe bwe butanyooma mulimu bwe butanyooma otandikira ku miyembe egyo kati bwagibaddemu gyalabye nti okozi nsobola okugattako kino kubanga gwe obadde wasoma okusinga banno b'osanze ababadde mu miyembe kati opportunities nga bw'obuuza ziri luddawa ffe nga Uganda Katonda yatwagala bye tuyina ffe abatambudde ensi yonna tewali muntu mulala yenna mu nsi alinga ffe tuyina ettaka eddungi ennyo eddungu nga tuyise mu ddungu eddungu wawe etali yadde otuuka ku booda ebusya ewaffe green salako otuuka esayidi eri nokwanange ensi zino era booda eringa gye balaba nti tusale awali Uganda bwe tuba tukoma ne green waffe kwegamba ffe tusobola okulima buli wamu ebyokulima biyitirivu obungi ebiina akatale bingi kati batugambye mulye bulungi walimye ebintu nga ebitali bya bulijjo n'olima entangawuzi n'olima garlic n'olima vanilla kwegamba opportunities mu kulima tuyina amazzi ffe tuyina amazzi buli wamu bannaffe babonaabona Lake Victoria eryawo amazzi buli wamu wegali osima busimi naikonto ng'ofuna amazzi then kwegamba okulima crops ebirime then ebisolo kulunda ebisolo ennaku zino twali twamanyira ente n'embuzi n'enkoko ennaku zino eriyo n'ebirala bumyu nalabye emmese nalabyeyo snails ekovu amakovu kwegamba waliwo ne alternatives ffe zetutali tutamanyi nazo nalaba abalunda goonya goonya nyama bajagala nnyo goonya nazo bazirunda
yobazirizi kyannagendayo luli nankyakola ku UIA nga tulima naffe tulina goonya zaffe kukulu e Masaka tulina nga bannayuganda sibisinzi nanyini yaliwo ng'azirunda kwegamba nekyo nakyo mu byobulimi n'obulunzi oga nti opportunities gye ziri mpitirivu ate tunulira value chain bw'oba gwe enkumbi togyagala tobeeranga nze nnima nze ndi ndi wankumbi nze nnima ndi wano ku lw'Emityana nina kofi nina emmwanyi nina emiyembe nina emiti gye nasooka buli we nnyinza okufuna akataka nanteekawo emiti gyange kati gituuse okutunda sente zirwawo okujja eucalyptus emyaka 8 pine 18 naye bwe zijja yes myaka gyo doctor ku myaka gyo osimba miti egisobola okumala emyaka 18 komyawo amagoba natandika lulinga ninayo myaka egikuze egya eucalyptus egyo mwaka 8 ndaba determination ne commitment you must have something. Yes, you must have ate taka bwoba reading ekyo nekiwa nnyo ne ba diaspora kubankolagana nabo bannayuganda ettaka lyabwe bantu balibba teekako emiti emiti tegyetaaga abali e Bulaaya eyo myaka 18 okyali eyo wano ojja kukungula osanga ensiko n'oddayo n'osanga ensiko tojja kukomawo nga bamaze okulisalamu balitunze yes kegamba nange kye nalowooza nga ndi too busy ku UIA kuba nti nsobola okugenda n'ennima nteekako emiti kati gituuse emyaka 8 si gye yitiridde omwana omutuusa mu university fees obadde otugamba nti mu agriculture mulimu value chain ate mulimu value chain tolowooleza ze saagala nkumbi bannayuganda ekyo tukyogera nnyo ekyo kirite naye gweoyinza okuwa ng'oleeta inputs ensigo gwoleeta manure gwoleeta eddagala ly'ebisolo lifuuyira kwegamba eyo nebeera chain ng'etandise kati n'osanga omulimi ono namuwa buli byeyeetaaga omulimi yate yenasupportinga manufacturer bw'oba emiyembe gyange gy'oyagala ng'ogenda kukola juice kale teweetaaga gwe kulima miyembe egyange weegiri ng'oyizo bikola byombi that's your gold eyo ye value chain kati naye wabeerawo no exporter ffenna tetubisobola okugenda okukayana n'abazungu n'abayindi n'abachina naye ono ye he's an exporter, she's an exporter owa logistics bw'obafunira ziroole ezijja okujja bino wano oyogera ku exporter doctor ndowoozamu ku bantunga mu value chain gyeyogedde ya omulimi katugamba owa kasooli nze nsobola okusalawo nti sijja kulima naye nja kugenda mu byalo nkuŋŋaanye ebikalu kasooli omukalu muleete mu owino mutunde oba mu factory oyongere mu factory oba mu masomero oba mu factory yes ogirabye value chain eyo nga bwegenda eriko opportunities in the farming abantu bannayuganda twatamwa farming twamulaba n'atukooya ku bajjajjaffe bali awo tebusanyusa ate ne weerabira nti kakati agriculture alimu technology alimu science anyuma ebintu byotunuulira nga birungi singa biri ebyajjajjaawo bye walabanga bizaamu amaanyi omuyembe gwe twasimbanga ne gumala emyaka 15 nsobola okusimba emiyembe kati goli mulimi emyaka emeka gyabadde nakati kufunira ddala nawe ne kutunafunako ne tulyako kakati 4 years mingi yes ye seed eyo empya gy'olina okunoonya ate opportunities era nga bwe twagambye kozesaako ne kuki buuzaako aba media ennaku zino mutuyamba nnyo aba agriculture mwena mulina programs za agriculture buliriza mu kifo ky'okugenda eri nti nzire navyo ajja kunsonyiwa nempulirize navyo buliriza naye vaayo okutunga neno nene navyo musigalireko yes osome n'abaana basomesa ku media then n'okubuuza nga twagala fe abalimi fe aba business nga twagala nnyo okubanyumiza buuza omulala buuza neighbor wo ng'olaba yalina embizi nnungi naawe oyagala kugenda mu mbizi tayinza
kugaana kuwa information obuto obujjawa funa obuto obutuufu ensigo ogijjawa funa ensigo entuufu bwe nayetaaga ki jjukira nti ogenda mu magi oyina esente ezinaaliisa enkoko zino for 5 months ogeddeko wali nti gavumenti yateekawo abalimisa ku levels ez'enjawulo eza wansiko mu communities naye batuula mu ofiisi naye tebalaba bajja beebuuzaako ate nabo bennyini tebabawa busobozi bulungi kuba nti balina emmotoka oba epikipiki yandibadde atuukira ddala naye kati nga operation wealth creation oba oliawo nga batuuse UCDA fenga abali mu kofi oba oliawo nga batuuse nga bakuwa amagezi nga bakuwabula then nga bakuwa ne market agantu zireete tuzigule tuzitunde bitandise okubeerawo eyo eno ye agriculture tourism kyekimu obulambuzi abazungu bajja wano abava ebweru bajja wano ne baddayo ne ssente zaabwe gwe omulimu ogugwo nga investor mu section eno kwe kuzibajjako zisigale wano kikye baagala bajja manyi ne basula mu gawoteeri agaganene naye gafaanana ewaabwe kyebaagala culture kyebaagala byebyobutonde byoyina emmere yo amazina go history wo baagala nnyo okugenda ne bagenda enamugongo ne balaba ba pilgrims baffe abajulizi baffe ebintu bwe bityo kabaka yalina ki kabaka buli wamu waliwo ekyatuukawo in the past waliwo kabaka eyafiira wano waliwo kabaka eyalwanira wano eyo ye history abalambuzi baagala stories bw'obeera n'omukiza nga gwe wooli mu kyalo kyo waliwo something like that oyinza okudevelopingikikulaakulanye okyogereko abantu bakimanye waliwo abawala baali babiri ku Ntebe Road okwo ne bateekawo snake park snake park bw'oba ova Entebbe olaba akapande snake park n'ogamba kangende bw'obeera tourist nja kudda wano ndabe wano naye nga emisota bannange emisota gikubula nga tuwulira nnyo nalabye omusota gukwate ogikuŋŋaanye okole paaka nekyetaagisaamu obukugu tomala gakwata musota naye eriyo abagusobola n'oguteekawo byebyo byoyogeddeko nti ne mu byobulambuzi namwo wakyaliyo opportunities ozijukiriza nti eggwanga amawanga nga Egypt si bugayimiriddeko ku byobulambuzi naye corona kyabakola corona insecurity babaddeyo nabo nebya political tekibakoze bulungi naye otherwise nga bo bamaanyi nnyo kubanga history yaabwe bagikuuma we batagikuumye mpulira nti basobola n'okukakola kati ne bakateekawo ne bakazaawo kano kaali bwe kati pyramid yali bweti faawo tetumanyi nangero tetuwandika bitabo history yaffe mu abaana munaaba mugimanyi ate ffe tugiwandiise tugibabuulidde temudocumentinze history oyo kyetulina kakati okukola kyemulina okukola ekyo kyekimu ku byetaagisa abakyaliwo tugezaako bawandiisa ebitabo sinaba kikimukubo naye bannange bafulumiza genda mu Aristotle ojja kulaba bannayuganda bayitirivu obungi bawandiise which is good n'abalala bangi Mwami Lwanga John Zikyaze yonna tourism izo opportunities ziri mu tourism nti oli bwajjanga mugwira aze mu ggwanga Uganda agenda okwetegereza ku mikutu n'alabanga ekitabo kiriko the history of ekitundu naga nti kasese eyo waliyo abakoze ebitabo babigula naye n'okugendayo ajja kwagala ajjeyo yeerabireko kakati bw'anaatuuka ewo kikyoyinayo naye bannayuganda bagezezaako batandisa obuntu bwabwe bataddemu culture ba-explaininga balinawo amazina balina ki so sigamba nti ffenna tetukoze abamu they have started Busoga kati bali very keen as a kingdom ab'Etooro
Yeah. Very keen as a kingdom. Ate ab'ebunyolo baba batandika dda. Yeah. Twagendayo ku computer ng'abiina byonna n'abanyumiza. History yaabwe ng'eri ku computer mu kingdom mwennyini. Yes. So ekyo kye twagala okubuildinga on. Omuntu owa bulijjo ono opportunities ziri waawo omwomo. Opportunity ye baagala nnyo local food. Ayagala oluwombo alulyeko. Malewa. Malewa. Oh, nice. Nange gaagala nnyo. Yes. Emmere yaffe amazina gaffe. Nzijukira mwami Owandere. Owandere troop. Yes. Yankole. That is Ankole and Ndere wali wano. Anyway, ava Ankole I think. Naye yajjawo yatandika ekintu ki. Nga ffe emirembe gyaffe. Twagala nnyo abakongo. Twagala nnyo ba Michael Jackson ba Elvis. Ng'ebya wano really to be looking down on. Naye olabe bwatukyusiza. Kati Ndere bwatakuzinira ku mazina go oba n'abalala bonna abagenza in the same thing. Ndere sente abazungu bwe bajja. Buli lwa Sunday lwogamba leero ku Sunday kuno mbatwalewa Ndere n'ateekawo rooms n'ateekawo hall n'ateekawo wali we bazinira ebyaffe biri traditional n'aserving emmere okiraba naye nga yatandika with nothing. Yatandika mutono. Yanga nti concert ye yasooka gye yasooka okukola yaliko ba board member bokka. Ffe tetwagendayo anti ffe twagala kulaba Elvis n'abakongo baffe. Naye kakati kikyuse tugenyumirizaamu amazina ziri mu culture and arts. Erudde eyo zikyaliyo. Ne creative industry, just music. Bakamiliyoni Bobi Wine they're doing well. They were doing well. COVID tatukoze bulungi. Naye sector bagikulaakulanyiza twagala music yaffe kati. More than we like. Music from outside. Eyo nayo bw'oba olina talent. Actually oli actor. Yes. Oli muzinyi. There are so many opportunities. Or for you either joining ebyabali oba tandikawo ekikyo. Gweyogeddeko omunabyabufuzi kati Bobi Wine. Talent. Yamutuusa yamufuula kyali kati. Yes. Ate naawe oyinza okuba ng'ogiina. Naye challenges okugibuildingako naawe n'omanyika ate kirabika biri mu chance. Ndabye abaana abato abazze overnight ne batandika okubeera so good. So it's possible. Your creative industry eri mu ICT, part of the ICT kuba bikolagana. ICT naye ali mwe mwasoma buno obuntu mubuyina banange eno computer mukimanyi. Computer number. Eno computer. Kwegalitegeza mwenna mwina computer kwa mwine essimu eno muzanyirako WhatsApp naye ng'erimu information agriculture badde oyagala kumanya nsigo badde oyagala kumanya ki tourism banaavaawa abaana basomye IT wane Makerere ne matendekera amalala gonna. Kati tuli mu mulembe gwa applications. Abaana bazimba applications ezo tunuulira opportunities eziri awo. App esobola okuyamba kino waliwo app zenalabye eziyamba n'abasuubuzi okufumanya bino bibiri wano abalimi batukoledde ebintu biyitirivu. So those are the opportunities we should look at and exploit. Ate tuyambiddwako kati twali ne Mastercard batuwadde esente ezimala tujja kufuna 3 million jobs in the next few years from that money. Kati tutaddewo Innovation Center already yaliwo Air Japheth ali Ntinda Innovation Village ne kati yagaziye then n'endala n'ebeera Jinja n'endala n'embeera Embarara n'endala n'ebeera Eggulu. Kati tulina nnya awo abaana abalina ebyamagezi bye balowooza ebibatandiseewo ba innovators ogenda awo ne bakuba support yonna ogira otuula awo office yiyo wetaaga internet yiyo kolera awo nga bwe bakukuzaakulanya osobola okugenda ebweru otandika business yo ye Innovation Villages eyo. Ekyokubiri kye tulina mu innovation era ku Mastercard ya agriculture. Good Leisure Farm eri wali enti Wanajera siwala ogendayo ne bakuyigiriza
enkoko bagwezi olonze white meat jasinga okwagala okukola nkoko oba vegetables oba biki ne bakuyigiriza ne bakuwa n'entandikwa Mastercard kyakukolera ba youth ekyo nakyo weekiri kaakati bannange mujja kumbuuza nti kigisange wa Innovation Village mbabuulidde weeri ne kamuno ku Google gwe googlinga Goody Leisure Farm Google ekyokusatu ye Private Sector Foundation ejja okuyamba ku skills skilling ezo vocational skills mwetaaga kutunga kukola sabbuuni ebyo bwe bityo bibajja okubayamba. Private Sector Foundation bannayuganda bategeeze abatulaba kyatondebwawo gavumenti ky'abantu ba bulijjo mwe mwakigunjaawo okuyambako okukwasaganya ensonga y'obukugu okuyambako abantu okubawa obukugu obw'enjawulo. Private Sector Foundation kyekitundu ekyaffe kyatandibwako mwami Mulwana naffe aba UMA nange naliyo ne tulaba nga twetaaga ekitundu ate kati ekitugatta ffenna aba business oba oli mulimi oba oli beekeeper oba oli tourist ekitugatta ffenna ye Private Sector Foundation mulimu bu association obwo bwa business aganene n'obutono nga bwewaranga kumpi bibiri kati ba members member associations naye kyetwasanga ffe nga ekituluma omukozi tumugjeewa mwe mujja ne degrees amwe nasoma history nga tetuyamba kwe kugenda mu skilling oyo yes olina history wo tetuganye naye kakati tuku skilling ku kintu ffe kyetwetaaga ojja okole mu kampuni yange awo ye skilling component eri component emu mu PSFU tukola ebintu bingi naye ng'ekya skilling development facility kitukoze bulungi nnyo tusikiriza abantu abatuyamba ffe abanene naye ate nabo bennyini ne beekolerawo ebyabwe ate ne bakola ne mu zino SMEs ennyingi ennyo farms ezo ennyingi ennyo mu nsi. Wow. Atulaba ku Soul TV program The Dialogue yagenda maaso amanya nze tusima Apollo ndine Dr. Margaret Kigozi gwe mumanyi nnyo nga Dr. Magi Kigozi tuli ku nsonga eza enkalu n'obutakanya n'ebimu bannayuganda bye baze boogera nga balaga bunyiivu na butya bwe bisobola okugonjoolebwa. Mu kiseera kino tuli mu kiseera kya byabufuzi ebigambo bingi erudda n'erudda tusazeewo nti oba oliawo tulungamye tufune n'okunyonyola okw'enjawulo ensonga zino butya bwe zisobola okugonjoolebwa. Dr. Magi Kigozi alina experience nene mu nsonga za investment ne businesses ensonga ate tumwebuuzaako kuba nti atula ne ku lukiiko olw'abakadde b'eggwanga lino Uganda abeebuuzibwako mu nsonga nga zino ensonga si nnyo za byabufuzi ate za byabufuzi olw'okuba nti ebyobufuzi byonna awo we bitambulira ebyobufuzi byogera ku byanfuna byogera ku mirimu byogera ku ki ne opportunities bye byetwogerako enkyaleero naye era tusigaze eddakiika ziringa 5 zokka simanyi oba Dr. Magi Kigozi osobola okwogera ku ntegeka eya dialogue. Bannayuganda tuzenga amaloboozi gano n'obutakkaanya bwonna nga wali abalowooza nti kyetagisaawo entegeka ey'abantu okukkaanya ate ekisingira ddala olwaleero tuli mu kiseera kya kalulu akalulu lwe kaggwa wabeerawo obunyiivu n'obusungu oba oliawo entegeka eyo nayo yandibadde ebeerawo entegeka eyo yaliwoko naye erabika okuba nga teyatuuka ku kinyusi kyennyini twatandika tukyagyetaaga oba mwatuuka ekiseera ne mulowooza nti teyeetaagisa ne mukiviirako ddala. Uganda yeetaaga dialogue yeetaaga nnyo dialogue tugikozeeko mu bitundutundu tubadde mu districts tubadde mu bannaffe aba politics IPOD ba NCF National Consultative Forum aba politics bonna tubadde mbakyala tubadde mba youth tubadde tutambula ba Interreligious Council nabo batwala messages ate bo bazituusa wala kubanga kumpi buli parish bo batuukayo bwe kiva waggulu ku chairman wa Interreligious Council
enaku zino ye sheikh waffe mufti Mubajje okuva eyo eddoboozi ligenda likka nerituuka ku kyalo n'olwekyo tuli very powerful mu ngeri eyo nti communication etuuka wala naye nga twali twagala nnyo tukireete nga tukijja eyo ng'era eyo lwe tatandika tumitinze media tumitinze ba students ba guild presidents bwe tutyo ne tubawulira biki be boogera ne tubisengejja ne tujjamu points zaalinga 8 ze twetaaga kati okuleeta ate ne ku national level at the highest office tube nti tubireeta nti bino bye biruma abantu bino bye baatuwadde omwo mwe mwali ekya political abantu ebyobufuzi bizibu si basanyufu baali baagala gundi etunuulibwemu maybe constitution ekifuga electoral commission ebeere really independent and efficient then parties supporting bweko at the moment ndozo omukaaga oguli mu parliament gwegufunayo anything bali abalala novasaasira kubanga bintu biri very expensive costs ngezo kwegamba abantu ba raising ebintu ebyo byonna mu political front electoral commission buli omu agitunuulidde eri truly independent netuwa kye twagala kakati basobole nabo nga nayo ne government erina byekolawo solutions ekyokubiri yali economy ndozi weda tuli ku economy abamu baavu nnyo abalala bagenze bavaayo naye nga tewali equality kwegamba quality eyinza obutabeererawo ddala naye buli omu afune opportunity waliwo be bafunyeemu ng'okusoma nga bwe bafunye health vaccination ezo abaana baffe tebakyafa waliwo ebirungi amalagala aba HIV AIDS babeera balamu waliwo ebirungi naye waliwo ebitakola abaana bakyafa nga bazaalibwa musana ebyo bwe bityo byonna ne babiraisinga ekyokusatu tulina byetuwulira kati byetugenda okufuna oil natural resources zonna nga ne minerals Uganda ali blessed kubanga ebyaffe bikyali mu ttaka mwebali kusaba nga bwe tusomesa abaana baffe bwe tuleeta abakugu ebintu abazungu baleme bitubbako nga babakola mu nsi endala ezisinga obungi ebyaffe bikyali mu ttaka naye tubifunyeemu tutya nga dialogue yandiyagadde munnayuganda asobole okubyogerako bireme kubeera wali mu ministry ya health ya minerals newa president nga fe tetumanyi nnyo kikiriwo kwega bandiyagadde ebintu byaffe kubanga fenna tubitwala nti byaffe bituyambe ekyo nekibeera ensonga nyingi Dr. ziringa 8 saawa zituweddeko kadde tekasobola kutumazaako naye nja kuwa omukisa eddakiika ng'emu ow'essuubi bannayuganda ekisooka abavubuka kirungi nti naawe olina omuvubuka baweessuubi nti opportunities zandibanga weeziri oba nebezinabeera nga tezinakulabika nezisobola basobola okuba ne chance yogere eri omujiji omuto banaye bavubuka nno babeera bakwano bange nkolagana nabo mu bascoutu nina bangi nga bweyogedde famire ennene tuli bazanyi bamanyi ba Blake akati tuli ku Uganda yaffe Uganda twandibadde tukuuma eddembe ebyentalo bannange tunula ku Somalia otunule ku abarefugee abajjudde Uganda bava Congo abavaawa olwantalo bwe babonaabona naffe twaliko ebweru nange naliko ebweru saali nnyo refugee kuba ndi musawo naye bannange babonaabona nnyo tetwagala kudda mabega tukuume eddembe tugende tuvootinga ekituufu londa gwoyagala ate teryakugambako kwani gwoyagala londa gwoyagala gwe gwolaba nti yajja okutwala mu maaso eggwanga lyaffe lyeyongera okugenda mu maaso ebyokukola bannayuganda nga bwe nayogedde alia Uganda erina buli kimu otonnaba bubeezi kuzuula gwe akako naye nga gyekali noonya ku opportunities eziweereddwa mujjukire nti gavumenti yaffe
yaffe ffenna bw'wabaawo ekintu kya gavumenti gwoba osookayo oba ojagala oba n'ogironda oba togironda is irrelevant gwoba osookayo ofune ku opportunities ezo gyeziri osobole okukulaakulana obeere bulungi ate ojja kuba bulungi bannange tukuume eddembe kyekikulu ffenna tukolaganire wamu tuzimbe eggwanga lyaffe. Kale tukwebaza nnyo Dr. Margaret Kigozi webale okukyala n'okubaako okulungamya okwenjawulo kwokoze eri eggwanga Uganda. Atulaba ku Soul TV tukwebaza olw'okuba nti obadde naffe ebbanga lino lyonna program The Dialogue. Olwaleero bwete bwetambudde manya nze tusima Apollo ntudde wano okulwa Jore Atwine ajja kubanga akomawo essaawa yonna. Mbagalize weekend enungi naye tujjukire nti ekirwadde kya COVID-19 kyo kikyaliwo okunaaba mu ngalo okwambala mask mpozi nekisingayo obukulu kwe ku keepinga maintaining social distance wa physical distance mugende mu bikujjuko mukole byemukola byonna naye nga mujjukidde nti ekirwadde kyo weekiri mukuuma obulamu tusigale nga tuli balamu enkulakulana n'ebirungi bijja tusanga eyo mu maaso beere bulungi muweeraba. Soul Television, Femunyo. With increased investment in ICT infrastructure, I'm telling you, it is possible to access global markets and use technology to gain a competitive edge. With easier access to government loans, it is possible to come from job seeker to job creator. With the improvement of roads, it's possible to sell goods to the market with greater ease. With government support for value addition, it's possible to make sweet profits from agriculture. With experienced and competent leadership steering this nation, progress and development is guaranteed. Vote for a team that is tried and tested. Vote for a secure future. Vote NRM. Amanya n'eddoboozi Mwenyi Hashim eyeesimbyewo nga sitemeya asookedde ddala mu kibuga eky'Embaale. Mbaale kati efuuse site. Bannange mubeere nti no mulonda Hashim Mwenyi ali kabonero ak'entebe. Bannange Mbaale yaffe yali nga yeesinga